Solidarity, unite solidarity. Ababaka b'abakozi mu Parliament basisinkanya abasomesa abeegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda National Teachers Union UNATU ku nsonga ya kediimo kaabwe. Wafanyakazi wote tujiunge pamoja. Olukuŋŋaana luno lubadde ku ofiisi z'ekibiina ki UNATU mu Kampala omubadde abakiise b'abasomesa abavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Honorable members of Parliament who represent the workers. The situation down there is terrible. To be honest, do we have a parliament that is independent and takes decisions for the benefit of the people that have sent them into these offices? Filbert Bagumo omuwandiisi wa UNATU agamba ebbanga lye bamaze nga batudde awaka baliko ebintu bingi bibatuuseeko. Reopen the negotiation channels on the issue of salary disparities that have been closed for over 3 years. Kati ababaka ba Parliament abakiikirira abakozi n'aba National Organization of Trade Union basabye abasomesa okudda mu bibiina nga gavumenti bw'ekola ku nsonga zaabwe. We had a meeting for 3 days, some of us, for 3 days, and we are with the Ministry of Public Service. Colleagues, we are leaders. We are all beneficiaries to this salary. But how do we get there is very important. What we have gone through, we understand it. Agnes Kunihiro omu ku bakiikirira abakozi bano atuuse n'okubategeeza nti singa ensonga yaabwe tekolwako ku mulundi guno baddembe obutalinnya mu bibiina omwaka ogujja. Let us, in 1 week, try to see how we progress for now. If things don't work out, we are not withdrawing the suspension. You are the strike. You are suspending. Briefly, tactical withdraw. Abasomesa bano bakkiriza okudda mu bibiina okusomesa abaana b'eggwanga. The government is going to work on our issue and immediately. At least we've had something from the General Secretary, we've had something from the Member of Parliament. Ekisaliddwawo tukisazeewo faithfully and with all our hearts n'okuyamba omwana agenda okola ebibuuzo nga teteekeddwa. Taddewo deadline gye tugenda kumara mu suspension kubanga MPs baffe bali mu recess ate baabayise n'olwekyo yataddemu akawaayiro nti agenda balina weeks 2 okuva bwe bafuna ebbaluwa. Okuva olusoma luno bwe lwatandika abasomesa beedimu okudda mu bibiina ng'ensonga y'okubongeza omusala tekoleddwako nga bagenze okwekuba mu kifuba ng'abayizi ba siniya ey'okuna batandisa ebigezo byabwe. Hasfa Nanvuma, Agafe y'oku Spark TV.